no ne December nakufu ne December afiira ddala omuntu afa n'omwaka n'omwezi waawuliddeyo ku musama yenna bambi buli ajja dda waabwe mu kyalo n'agenda kulima ku bijji konna embeera yayonooneka buli kimu oba ffe baagirako naffe twabuuka semwanga buli kimu yagenda nakyo omwakola essente bannaye anti abategesi bassa abavulu ba Christmas carols yeffe terefayina gy'olabako wano bannaye tuteeseteesa omukolo guno bannange omulimu tugugobyemu babbalamu baketi bonna mbadde sirabanga ku Intekekeri International mulabe carols siba naffe abasiraamu tugenda yimba ffe tenetajja tewali kuzikira awo naye ekisinga obukulu tuteeseteese bulungi mama ndowooza olaba stage olaba ogirabyeko ettaala limu bwe mulitegeka omuyimbi tuli kigwaku wanteekateekanga nsuusesuusa obugagga ekimalo bannyongeremu suuta omugagga tozikiza ono December sebo oyanjula enteekateeka y'abagoberera okuva mu bitundu by'eggwanga ebyenjawulo akadde kano njaga kutegeeza nti nkuweereza butereevu nga nsinzira wano mu Bulange ate munaye embuga enkulu ey'obwakabaka bwa Buganda era ng'ekigenda maaso olunaku lwaleero ze Christmas carols oba ennyimba ez'amazaalibwa ga Yesu Kristu ez'obwakabaka era nga olaba BBS fayina yewoomya omutwe mu nteekateeka zino stage yo kwaya wezigenda okuba nga zimbira yawedde dda okuba nga eyoyotebwa era ne sound check yawedde dda bamaze okuba nga bayisaamu kakati ekirindiriddwa ye muntu yenna eyayitiddwa okuva gyali okujja asobola okuba nga temunange naye yeerolera ate era n'okuba nga agoberera butereevu aka sayidi eri oba eruyiruli osobola okulaba nti abo abagenyi abagenda okuba nga bajja bwe bagenda okuba nga bayimirira okwekubya ebifaananyi ate yeyo gyoyandiise nga photo booth ate muna etegekeddwa olunaku lwaleero abakulu bonna aba BBS fayina bali mu Bulanga akadde kano okwongera okuba nga ate munaye bagenda mu maaso n'enteekateeka Uncle Solomon gwomu kubaawomya omutwe mu nteekateeka eno yendi tula ku lukiiko lutesitesi bitambula bitya nze ngezaako baga nti buli kimu kiwedde bw'olaba nekigenda kuggwa ku ssaawa nga tutandise ebinaggwa buli dakiika twongera okuyooyoota olunaku lwa kitiibwa mu Bwakabaka era actually naddala ffe abakozi abaweereza b'Obwakabaka lwe lunaku lwe tukuŋŋaaniranga ebitongole ebyabwamu mu ngeri y'essanyu mu ngeri y'okunyumirwa nga bwe twefumiitiriza ku mwaka bwe gutambudde bwe tuyimba ennyimba ezisuuta omutonzi bwe tusisinkana Ssaabasajja Kabaka lwatugabula n'okutusibwa n'okutuwa message etuyingiza mu maka ffe nga abaweereza eri edije naagiweereza naye ffe abaweereza tuba ne message eri special bwe tusanyukamu ndaba ebikonge byonna biweddeyo ndaba HR ndaba Julius ndaba Senkulu wa BBS fayina bonna batula ku lukiiko olutesisasi era nga buli omu alina obuvunaanyizibwa obw'enkizo ku mukolo guno so omukolo guno kwayas nyingi ezisuuka mu 7 ezigenda okuweereza wabumu naffe naye nga zigenda kulemberwa kwaya y'abaweereza b'Obwakabaka abaweereza b'Obwakabaka kwaya eno evuddemu bakozi ab'Obwakabaka sigamba nti gyepangise watu afunyeyo n'ayimba bwati bajja ne bapracticinganga okutandika nga ennaku z'omwezi 11 ogw'October paka kati bali bapracticinga so enteekateeka bwe tugenda okubeera tutaga ssaawa 8 live on air service egenda kubanga ekolemberwamu omulabirizi w'ennamirembe Right Reverend Moses Banja so enteekateeka nnene era ekiro bwe buzibira awo nga Kabaka amaze okugulawo Christmas paka gye bunaakerera abatutadde ekibuuzo ekiddako kya HR njagala kumanya abakozi ba BBS fayina olunaku lwaleero bonna bagenda kuba nga bajja era bagenda kuba bayimba so emirimu tegigenda tambula ffenna tuli wano leero ffenna tuli wano ne programs zonna ziri wano okutandika neyiyo tetandikidde wano neziddako Kalaacha tuli wano n'abatanzi tuli wano so ffe tujja kuba tusigalidde tukola naye abakozi ba Bwakabaka bonna ku ssaawa 7 wano olunaku lwaleero teri kulanga kulala kano ke kasembayo ffenna wano ku ssaawa 7 tuyimbe osinze kwesunga kinga ggwe ekwaya y'abaweereza b'Obwakabaka kubanga yo bagitegese bulungi babatendese amaloboozi ge go kyensinza okwesi n'okulaba ku baffe omukulu akulira abakitunzi ku BBS fayina wasitoteba nasese wasitema bisebu gwawo omuntu asubire kyajjo lwaleero
Omuntu ajja olunaku olwaleero asuubire enteekateeka ey'enjawulo, asuubire obuweereza obulungi okuva mu ffe aba BBS Telefina, kuba mu mwaka guno ffe tukulembedde mu nteekateeka ennyimba z'amazaalibwa mu Bwakabaka bwa Buganda. Tubasuubiza empeereza ennungi n'abalabi baffe tubasuubiza okulaba ebintu eby'enjawulo era tubasaba beekumire ku BBS Telefina. Bbanga lyonna abantu ebitongole ebyenjawulo bibadde nga bitegeka n'olwaleero ndaba BBS etegese era mu langi ezikyukira ddala ku langi eza BBS ekozesa. Ekirowoozo kino kivaawo? Ekirowoozo kino kiva mu nteekateeka nti ng'aba BBS Telefina ekisooka tuli ba TV kitegeeza nti tulina obukugu mu production oba okuteekateeka emikolo egifaanaganako bwe giti. So emitwe egy'enjawulo egiri mu BBS Telefina gyatuula gimaze akabanga okumala emyezi egisukka 7 nga tutema empenda enteekateeka eno bw'eneebeera era eneebeera ya njawulo etya okuva ku nteekateeka endala zonna ezibadde zijja zibaawo era yenteekateeka eno kugira nti efaanana nga bwefaanana olunaku olwaleero. Tweyanza katuleko tuteeketeke tweyanziza nnyo sigale ku BBS Telefina. Sigala ku BBS Telefina nga buli omu bwakugamba osobola okuba ate munaye nga weerolera ku nteekateeka nga weerolera ku nnyimba z'amazaalibwa ga Yesu Kristo ez'Obwakabaka bwa Buganda era nga ebintu ebisinga ogenda kuba nga byongerawo okutuukako. Senkulu wa BBS naye waali mu kifo kino weewaawo akyalina emirimu egy'enjawulo gy'ali mu kuba nga ate munaye naye ayongera okuba nga alambika abe nga buli kimu kitambulira ddala bulungi era nga bwe kirina okuba olunaku olwaleero. Omu ku bali mu kwaya Mayanja ogogodde otya eddoboozi? Emirimu tugikoledde ddala bulungi nnyo. Twatandika okwetegeka mu mwezi gw'Omwenda era bwagenze okutuuka eggulo nga buli kimu kiteredde bulungi nnyo. Tugenda kubawo ekintu ekirungi. Ogenda yimba mu ddoboozi kiri tuweemu tulaba. Nze yateeseteese kwaya amaloboozi gonna ng'ayimba wembeera ndi nga ndaba abantu wagenda vaamu ly'eddoboozi lye ŋŋendamu. Kale BBS Telefina kwoli nze Suleiman Sebugwawo nyongera okutegeeza nti programs zonna ezikolebwa ku BBS Telefina zigenda bazikolebwa butereevu mu kitundu kino era nga buli agenda okuba nga ajja mu bimuli bya Bulange ogenda kuba ofuna ekisinga nawe agenda okuba nga otugoberera okusinziira mu maka go yonna gy'oli mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo ogenda kuba ofuna ekisinga olunaku olwaleero. Nze Suleiman Sebugwawo nkoze ne Robert Kalemera okutuusaako ebifaananyi kankulekere ate munaye olunaku olwaleero tusinkane mu bimuli bya Bulange ku Christmas carols oba ennyimba z'amazaalibwa ga Yesu Kristo ez'Obwakabaka bwa Buganda. Andi kakati enteeka ya Telefina eyongedde okkanga abantu bagamba ate tugenda leeta n'abayimbi abali international kuba entegeka oyinza stage manga eri wansi kale ate tetunnabaliriza Telefina tetegese n'esukka bannaye batuwa eki ekirala awo tukitegeke kasama akavarinza stage waggulu ne mayane bwetonya olaba ground wano olaba screen emabega batuwa enkuuka ey'omwaka gwedde Simulula